Yes, mbabuuzaako mbeebaza okubanga mutulaba mu program Emboozi Mukati ate era mbaagala nnyo buli asinzira gy'osinzidde n'oga nti olina okulaba Emboozi Mukati. Kyokola kirungi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala nga nze nja beebaliza ddala buli omu mu nsi mw'oli. Kyokola kituufu nnyo, asijja kwerabira nnyo ba house manager be tuyita bakadaama nti mwebale nnyo ate nammwe okubanga mutugoberera. Nja kwebaza nnyo n'abatulaba nga musinziira wano wennyini ewaffe we tusinziira mu nsi yaffe Uganda. Neŋŋamba nti kyemukola kirungi nnyo okwefiiriza kaddata kammwe ne mubanga musobola okuba nga mutulaba. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano Dankani abantu bonna boolekera ku Serena okuwagira papa omusiime Sasi Makulu omusajja atuwerekerako naffe ku anniversary yaffe. Mbadde mbasaba mwenna tugende tumuwagire. King Michael yawanise concert. Ayina erugogo ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda. Anko Pine ejali erugogo awo wennyini nnyini. Anko ya Palaso ya ennaku z'omwezi mmeka? Eri mu gwa mukaaga awo. Ni Anko Palaso naye yawanise mugende mu muwagire. Naye ali rugogo awo. Bagitumyani? Love Festival. Bannange n'ekinabeera awo. Ekinabeera mu concert yawo Molini Glama yakubuuza wamukola lwaki omutambulira ku nnyo. Ate nkubuuza bayaddayo. Yaddayo. Kyekyo kitono nnyo. Nga mwenda ogw'omukaaga. Eya Uncle Palaso. Mwami mawa mukyala ki yatuweereza akasente kali ke wampadde? Madamu Tina. Era yagula emmeeza mu Emboozi Mukati. Kati ali wano. Ali Boston. Madamu Tina tweyanza message yatuuse ate nze yatuukidde mu budde obutuufu bwe nnyini. Ate Madamu Tina aninga asobola okwogera n'abeeka. Mwayadi akazinkwasa waati. Masanyaze gatugenzeeko. Ningamba wasoose kubakubira Tina yabakubidde. Munnange tweyanza nnyo Madamu Tina. N'omukulu message yakituuse nga Sakozi Faruku gy'oli nagamba gwe ne wootadda weeyongereyo ddala. Manyi mukisooka nali manyi nti Danka ono agenda kunnyigiriza oli gy'ali munywanyi we bakola omulimu ogumu. Naye teyanyigiriza. Tweyanziza nnyo tweyanzege okubanga mutugoberera mwebale kubeezaawo puroguramu eno kubanga we mutali naffe tetubaawo. Ne bwe tulabanga mutulaba naffe tuddamu amaanyi. Njala okutumirako mukyala Tina. Mukyala Tina akutumidde nnyo. Mukyala Tina mpozi abeera wa? Abeera Boston. Munnange manyi Faruku muno mwayitaayitira. Yali ayita n'agwa ku mukyala Tina. Mukyala Tina bw'amugwako n'amutikka obubaka n'amugamba obubaka buno buntwalire obuwa abasajja abatula ku pano Mukati. Faruku engeri naye gyali nti ali eyo bye yeetisse bikyali bingi bimumenya. Ne n'agamba obubaka buno kambuweereze e Kampala nyinza okubanga we naddira abantu bajja kuba tebali bulungi. Era Faruku akantu ako kakasente n'akanteerako. Eggulo buli omu ali wano nsubira yafunye sente ezavudde wa mukyala Tina. Mutima mulungi tweyanzege abantu babadde bali bubi naye weebale. Toyita ayogedde nti amasannyalaze gadde gamuweddeko. Ayogedde amazima wano twogera mazima. Ne muzeeyi agambye naye omukono gwabadde guzimbye. Ne muzeeyi naye ali ku kamera yanuunyeeko kantu. So abantu tulina obbabuulira. Yadda wambagatanye. Njala okutumirako Teta e Canada nti munne weebale kubeera mu Emboozi Mukati. David Mutawe kwagala nnyo. David Mutawe Grace Kamata abo tewalize gwekyawa. Ne waliwo mukwano gwange nnyo. Waliwo n'abakyala balaba Emboozi Mukati. Aba family y'omwami bamuyita batte. Abakyala abo balaba nnyo Emboozi Mukati family yonna. Bannange babaagalanyira badde bagambye nti twatusobola tudde mu programu ya Bujingo ne mugamba ya Bujingo eyo tuligiza olulala naye nga batulaba nnyo babaagala nnyo era bagamba nti mweyongere maaso okuteesa. Nambe mu bagamba nkubangudde. Nambe magambye nkubangudde. N'omukulu ono takyeyo lussa naye bagamba ali ku nakyo era bamwesunga okufa. Bagamba omusajja ali ku nakyo kalakati. Okay. Omanyi sebuli kaseera mbu omuntu omukulu alina kwogera birungi. Ebiseera ebisinga waliwo bw'ava ku mulamwa. Naye nga nange ntumiddeko mukyala David Mutawe kansuubire muli bulungi.
nga bulijjo nga bulijjo nambeemu mpozi ntumirako abantu be London mwenna abatulaba at large Ajat Fatuma Chimbowa ne muwala wo Sophie mbatumiddeko nnyo Shapiro oli bulungi ne Arafa Nalwoga kansubire muli bulungi ntumirako ko Isaac Kakembo Isaac aliawo New York nkutumiddeko nnyo jaja Isaac ne jaja Cedric nkutumiddeko nnyo awe London Tina tukwebaziza nnyo bambi webale nnyo webalire ddala tinde Boston yawo era webale kutwagala na kutuwagira obubaka sakozi yabutusiza bulungi ate nayo noneka aliyo noneka ddala naye kati ennaku zinabadde bulungi watuse mu budde okay abalabe Emboozi Mukati mu nsi yonna gye muwangalira neera nga bulijjo tuzze tubaweereze twebaza okulaba Emboozi Mukati buli kadde konna ne muteeko data bannamasaka nga bulijjo mulenzi wammwe mwamusindika e Kampala era wetulikyaweereza eggwanga sebe ebigambo byange David byebyo okay bwetyo tuba tusimbudde ensonga nga ziba zitambula olunaku olwaleero abingi betugenda kutima nga mbagambye atamala emirundi amabaati gakomyewo ono yasuubiza okujja mabaati 5 ensonga endala Bobi Wine yayisa ababaka abamu naga nti abamu bafuuka bachiwaji kwega bino tugenda kuba tubitematema tulewa webisinze kantandikira omukulu nambem tusobole okubanga tuvuga ekintu kino owai speaker yakombe amabaati gamocheza nakomyawo 5 bweddu naye goroza chika pressure ke kayitiridde oba okuswala kwe kwayitiridde Dankani kyakoze bulungi ne tulanga ababbi nga tusinziira ku Emboozi Mukati wano ababbi aba abamu ne bakwatibwako kafansonyi ne bakomyawo amabaati twabadde tulaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ye pulezidenti wa Uganda n'oyo gwe njogeddeko yagambye ku luno poliisi enoonyereze buli yatutta amabaati emukwate bwe yagambye mu kugamba nti emukwate ffe ne tugamba poliisi teyeemenya kubanga lisiti twagibawa dda bw'eba ekwata esookere ku kitutu omuntu oyo yabba amabaati n'agawa ne nnyina n'akola hardware ebakwate babiri nnyina ng'emuvuna n'omusango gw'okuzaala omubbi ate n'omubbi n'amubbira naye n'atunda oyo n'emisa Kalamoja gwe njogerako bwe mumaliriza egende ekwata omumyuka we Nandutu tebatawana kubanoonya kati polisi bayine begenda kunoonyereza yatwala amabaati 2,000 era ye nagaba agamuwaye ng'omuntu bwe mumaliriza egende bake prime minister Robina Nabbanja olwaba minister be abakola mu prime minister's office okubba amabaati ng'ate yennyini yalina okubalungamya ate naye n'atwala kitegeza yeekobana n'ababbi bwe maliriza egende bake speaker oyo namba 3 kakati wemala okumubaka oyo naye yabba amabaati n'awa n'obujulizi nti yagagabira kyakize waabwe n'amasomero webabba wootwala okomyawo bukomya amateeka we gagamba kakati bw'amalirizaawo egende ekwate Lugoloobi ye yagakwata oyo kati nekikwewunyisa yo naye minisita omubeezi w'empisa n'ekikula ky'abantu naye yagakwata n'agazimbisa ekiyumba ky'embuzi n'ente ng'alaba enteze n'embuzi za mugaso nnyo n'okusinga abantu b'e Kalamoja bw'amaliriza poliisi teyeetoolola egende ekwate Matiya Kasayija ow'ebyensimbi kati neewuunya lwaki pulezidenti yagambye nti poliisi eneenyereze buli eyatwala amabaati emukwate tubayina twaba bawadda ate bakkiriza nti bagayina okiwulira bo bennyini bakonfesinga nti amabaati tugakola ki poliisi mu Uganda bwemba ntunuulira palamenti eno nalabye omukazi akinaguka mu bulumi bw'abalala ye speaker wa palamenti Amongo yagakomezaawo naye we yabadde ateesa mu kantu akamu n'agamba omudi tonda ivati nga nze siri mabaati ge Kalamoja okiwulira I'm not on shit don't divert me which is
nga bakyenyumiriza nakimu bakifudde na ŋŋombo kolo nnyina olunaku yakomeza amabaati ate weyayogeredde ekyo mu palamenti nabadde ntunuulira sipiika oyo ng'ayogera engeri gyakomezaawo amabaati ng'aga nti mubeere kyakulabirako naye n'agamba omanyi nabagamba nti buli abasajja bano bafuna omuti buli kibaawo ejirikito kuba naasuula embwa efudde yagambye ekitutu yeetikka omusaalaba gwe yeyo yamukubira omuwa amabaati tagamusabangako era ye yagakomezaawo yali akimanyi sente ziyitawo ze bafulumye okugula amabaati si mu palamenti kati yali amanyi nti oli azijjewa yamuwagaga yakola ekkolero kati olwaleero dankani tuyina ababbi ababbira mu kwekaza kino kibe kyakuyiga nti ebintu bingi bigenda tetutegedde wano mu ggwanga mu kugenda nga tetutegedde kubanga omubbi bamuvunaana obubbi n'amuyambako okubba ne gwateresa bonna baba babbi kakati bano bayamba ku kitutu okubba omunyago guno era ne bagutemaatema amabaati emitwalo 10 abantu abo gwe babba bamma mwogera ku mabaati gano nze ndaba boogera abantu bakusaagirira boogera yatwala 15 ono yatwala 20 ono 22 ono yatwala 7 meka naye amabaati gaali emitwalo 10 bw'otemaatema nno gano agasigala munnaye oba bagasegase bakasajja baani weesanga balina mutwalo omwenda gwalagawo emitwalo 10 gye gyali gyogabira abantu b'Ekkalamojja abantu abo gonna baagabba ne bagamalawo bweku kati olwaleero dankani okusinza ku bannamateeka ba Uganda bajja tunyonyola senga omuntu abba ssente kati sipiika ekikolwa kye yakoze okomyawo ekintu kye yabba yali badde kati yali zayininze era n'okuva ku bwa sipiika mu nsi ebeeramu demokrasi senga ensi ebaddemu demokrasi yali zayininze okuva ku bwa sipiika kubanga enda kubuulira ebungereza minisita w'ebyobulamu yali zayininga okuva ku bwa minisita mu covid baasiba ne bagamba tewali movements tebakyalina kutambula ye n'atambula okuva e London ogende Manchester ekyo kyokka bagamba nti alizayininge kuba yamenya amateeka ate abalaga bakola ki ge bakolerako olwaleero nga tunoonya ababbi e Uganda okugituusa wano weeri namba 3 n'avaayo n'agaa nti nze gwe mulaba wano mu bubbi nasoba era ku bingi byenzibye gano bagansesemeza nga komezaawo kakati twalisigadde tumutunuulira butunuulizi nti akomezaawo yakoze bulungi yatuyambye oba ono tusooke tutangaaza abantu nti mubbi kyekisooka twakuba endulu wano mu Emboozi Mukati nabo bagiwulira ne bakomyawo omunyago gwe bakomezaawo ne bannayuganda abalanga batwegasseeko omunyago gwe baleese ye omu yasesemye kyamususseeko n'asesema naye tetumwebaza talina na kirungi kye yakoze kuba mubbi okiwulira yabba ebintu byabali n'abikomyawo kati twamusesemezza busesemya twakutte munyago omunyago ogwo nga yagukusadda n'agutwala ne tumuteekako akazita agugule bw'aguzaayo ku Prime Minister's Office tetulina na bwino kuba private ye yayogedde tebanatubuulira nti kituufu amati yagakoze eki yagakomezaawo ayinza okuba yayogedde kwerungira era naga abalala mundabireko ffe twagala bakwata abantu bano tulabeko nti omubbi mu Uganda bwabba ekintu ekiri sensitive west akolebwa atya ekyo tulabeko nti abakulu nabo basobola okukwatibwako nitusobola okuba nga atufuna obwenkanya tuleme kuba nababbi bokka betutambula nabo mawa sipiika akomezaawo amabaati ge yali yabba sipiika okomyawo amabaati nze ku lwange kyakoze bulungi okumwoleka kyosanga twandibadde tulowooza nti bamuwaayiriza bamukonjera naye ye yennyini okomyawo amabaati kyongera kukakasa kyomulimu gw'okwegabanya amabaati agataali gwabwe bagukola era ne bagutuukiriza ne waliwo kye neebuuza sipiika era njagala ababaka baveyo mu Kkalamojja batunulire ekintu kino abamu oba n'abantu baayo kubanga Kkalamojja eyo simanyi yabakola ki kubanga sipiika bwe yabadde azza amabaati ate yagazizza era mu sitoowa bakola ki jjukira abeeri be balina okuwa amabaati ago bakyali mu bunaku
bakyali mu nnyumba ezaki ez'essubi. Teyaga ndi amabaati gano genguze kanga kwate nga twali gye gaalina okukola ki okulaga. Naye era bali abalina n'okugafuna basigadde bakyali mu bunaku, era bo baagakutte ne bagazza mu sitoowa oba ne bagazza gye baagazza. Kati ekinaavaamu ng'owulira ng'ate abalala be bakola ki be bagabba. Nze ndowooza buli muntu eyandibadde akwata amabaati ago bwe banga bagenda gazza ng'ono baasomye olukalala, okubanga bonna basajja bo bawulira bikumpi be batuukibwako be balinga bannamba 2 awo namba 3 bonna banene. Minisitule gye balimu bw'otunulira minisita Nabbanja kumpi yatambulirako ebintu byonna. Kakati nze ndowooza nti mukuzikwata amabaati ago mugakwate mugatwalire bannannyini baaga abalina okugakola ki okugafuna. So zigakwata bagazze mu sitoowa ate enkya tuwulire nti mulala yeyagabbye, kubanga baleka tebaagala gawaawa Kalamojja. Nze ekigendererwa kyabwe kinsobedde. Kasajja bw'aba akomyawo amabaati bagakomyewo, buli omu akomyewo, minisita akomyewo, bavuge emmotoka batwale amabaati ago gye gaalina okukola ki okugenda, kubanga abantu abo bakyali mu buzibu tebagonjolwanga, kubanga obudde bwe balina ofunamu amabaati gaabwe mwe bagatwala gazimbisa biyumba bya mbizi, abalala babizimbisa bya nkoko. Kati muma musazeewo gagula mukwate amabaati ago era tubalabe nga muleese kamera ng'emmotoka zisimbye layini mutwala amabaati e Kalamojja abantu abalina ofuna amabaati gaabwe. So si kukwata amabaati n'ogazza ate woogenda ogabba. Gwenyini odidde amabaati ogambe wakomezaawo ogazizza ate gwenyini w'oyagala era ogatoolewo, kubanga kino okiraba basobola otulaga nti baagaza ne kikomaawo naye omumala ogazza galagawa. Otegere Dankani bano abantu obubbi bwabwe bwankukulana. Dankani wano bwe nzija ne nkuwa emitwalo 2 ombuulira gye zivudde. Nkubuulira ne gandi emitwalo gino 2 givudde wa nnamba emu. Okitegedde oba givudde wa gundi. Naye tosobola kugamba nti oteeka butezi era naawe olina okumbuuza esente zino zivudde wa. Naye bwongandi ba sipiika banga yayogedde ekintu ekyobutumbaavu ekyobutamanya, yagambye nti amabaati ge baamuwa ye yali tamanyi nti gagenda wa, nti gaali ge Kalamojja, yamanyi gaali gaawa. Era wazobanga ali abantu ayi abakaaba nga oluusi bamenya sitoowa zaabwe ne bajjako amabaati. Olina omumanya ebintu by'otwala bivudde wa, ani yabikuwadde, byabadde byani, yabikuwadde lwaki, wamukoledde kifuna. So si gakwata ogaze mu sitoowa ate enkya tuwulire nti jeno gundi ate yagatutte. Mugakwate mugatwalire bannannyini mabaati ago babeere nago. Okay. Davicom Speaker gamwokyezza n'agamba kagazze. Speaker nze nja kumwebaza ekintu kye yakoze. Omanyi omuntu asobola okubba ekintu ky'omuntu asigala nga yeekuniza. Speaker nga we yanyonyodde naga yayita manyi ndooza amabaati gano tegaliiko lebbo nti Kalamojja oba tekyaliko kyekyaliko ndooza ti ayinza okuba nga teyakiraba, naye ekibanga kyaliko nti gagenda Kalamojja n'akiraba. Speaker awo oba olimba. Naye abalala bonna abaatwala amabaati gano kubanga ekintu wabeera mu Parliament ono si ye mukama waabwe, kati temutya kuswala mugazze. Naye nange nanja kwegatta ku muganda wange mawa amabaati gano mugazze nga mugatwala Kalamojja. Mune mukavuga ne mutuke Kalamojja ne mugasuulawo mu kyererezi mwe muveeyo, ne mugasuula mu kisaawe mwe muveeyo, amabaati bannyini go bagatwale. Nawulidde okwogera ku mukulembeze w'eggwanga era n'adde menshi n'agenda kukyogerako nnyo. Yagambye tuleera eno sirutulaka yayingira essomero nannyini yo asasule abantu abafiiriddwa abantu baabwe ne bali abaliyo abajjanjabe. N'agamba n'omusirikale oli gwe baasayidde ebintu bye abakikoze bonna bakwatibwe. Awo yasimbyewo nyisa yage abakikoze bonna bakwatibwe. Kati batuuse mu bantu n'agamba ensonga ze Kalamojja zino bayongere okuzinoonyerezaako. Yazirese mu bbanga. Yagambye ensonga ze Kalamojja zino bongere okuzinoonyerezaako. Ne wali ku ssomero ku accident yakkaatiriza ne ku sino tulaka eno. Naye yatuusa ano ku nsonga ze Kalamojja olw'okuba nti zirimu abantu be yagambye bongere okunoonyereza. Kati simanyi abanoonyereza kubanga kati essaawa yali oga nti bongere okunoonyereza. Ono Speaker yesinga entebe tagiriimu kubanga bano abalala tetunakakasa nti baagatwala. Naye ono yavuddeyo.
mpozi negunda mulya ku radio ngayo umusajja munene nawulya Mr. Kaseji ngayogera abalata bamubuuza bakuwa batya amabaati g'omuntu omunako n'agamba nze nali simanyi ate bagamba nti osobola okuganda ekyobwerere nze ne wali waka ne bankubira essimu ate nze sigwe gusoose kitegeeza waliwo ebintu bingi bye bamukubira gana amagi gemulaba gaabulanga mu covid w'abantu baleeta amagi mu covid ne baleeta amata naye ebintu byona tebyalabikako kitegeeza ebintu bingi ebibulira awo kati nja kusala omuntu yenna yatwala amabaati munanga amabaati gano walwakya omanyi nze Duncan ne siri mu siraamu newa olwenzikiriza mu ddiini y'obusiraamu ebimu abasajja abasiraamu bakyasinza okukkiriza nti nze ndi mumativu ne Mungu kyeyampa bakikozesa nnyo kaakati abasajja abali mu gavumenti ennamba esinga yali mu okukkuta ogamba nti nze ndi mumativu ne kino kyennyina kubanga essaawa ya speaker obanga osobola okugula emmotoka yakawumbi n'ogula etali emu noba ng'osobola okubba ebbaati ly'essiringi oba lya mitwalo ebiri eryo noba nga nalyo osobola okulitwala muddanga enseera abanaasobola okubasumbwa ddanga ne balowooza nti waafa bagenda kumuzika mu kyalo kyonna naye oba ne fuuti ntini nnyaawo so kati abalala bonna abaatwala amabaati gano nze nja kusaba bagazze naye mugazza temugatwala tono yagatutte kubeera mujja gano nayo mugatwale gye gali gateekeddwa okugenda banyinigo bafune amabaati mumbeere n'ebyobugagga byammwe era emunaamufudde bagala kubazika n'ebyobugagga byammwe naye bano abantu mubaleke bafune amabaati gaabwe. Okay, mukulu Faruk Ali, speaker amabaati gamwokyezza ne gamubugumya n'agasesema. Mwami Museveni bwe yatuuza olukiiko lwa SEEK olwa NRM mu State House Entebbe yayogera n'abatula kakiiko bonna era ne banja ensonga y'amabaati ago. Yagamba yakola order, yatowa order. Nabbanji oyo ne banna abamu tebabakkiriza kwogera mu lukiiko olwo nga bawanika emikono nga bagala kwogera ku nsonga y'amabaati. Mwami Museveni yabagamba tosha emikono sawo mugikakkanye temwogera kigambo na kimu ku mabaati era n'alagira poliisi neegamba buli yatwala amabaati bano babbi babakwatirewo bunnambiro ye order gye yawa bwe yawa order anti Duncan Uganda eno yeewuunyisa era nze ntunulira nnyo abantu aboogera ku Enanga ono nga bamutwala okuba nti ali serious mbeewuunya anti Enanga bwe yajja ku media center yagamba banoonyereza ku bantu ababba amabaati naye nga abantu ababba amabaati already bo baamala dde okukonfesinga nti amabaati twagakola ki twagatwala naye nga olwo gye bayita visible hand omukono ogutalabika ogwatwala amabaati bano abafuna amabaati teboogera nti gundi yatukola ki yatuwa amabaati buli omu agamba amabaati nagasanga wange nagasanga mu lujja n'ebifaanangebe so eyabawa amabaati tebagala kukola ki kumwogerako. Duncan Mukama Katonda Muhammad Kirumira Mukama akulamuze kisa era kuumuze mirembe anti Duncan byafaayo bya poliisi wane Uganda ndozo omusajja ali omu gwe twalabako nga ye mu poliisi ayimirira mu ggwanga linayogera ekigambo ki mwoyo gwa ggwanga Kirumira otegedde naye bano abasigadde basajja beenanga n'abafaananako nga banne badda wano ngebige Enanga nsobola okuwulira Duncan tasobola kubira miisa yenna simu nga alina kyamugamba kubanga Enanga izijase bamukozesa bukozesa musajja watu n'amayinja gonna gokola bagakola ki gayina so kyannaku nti bino bye tulimu ebyamabaati Duncan byakwewugulaza amabaati abantu bagatwala owulira sebo bagatwala ate mu kutwala amabaati gano galega galinga le bayita kutimba bbula ku maaso nensobola okugamba Duncan wansi w'amabaati kyogambe Karamoja bali babatwalira amabaati gokka otegedde bali babatwalira amabaati gokka kitegeeza bali balina ebintu ebirabe batwalira ku mabaati tosobola kutwalira muntu mabaati gokka kitegeeza waliwo emmere n'ebintu ebifaanana bwetu kubanga abantu b'Ekaramoja gavumenti egamba bafanjala otegedde Duncan balina obusisirasisira bwabwe boolaba obwo naye balina ebintu ebirala beetaaga amabaati ge bagamba beetaaga emmere beetaaga okwebikka n'ebifaanana kitegeeza kino ekintu Duncan kyali kinene ebintu ebabba bingi okusinga n'amabaati getukola ki getwogerako ffe twogera ku mabaati n'osanga sente z'emmere bazibba sente z'obujjanjabi bazibba eza bulangiti bazibba so omukyala Anita Amongo
Speaker wa Parliament akoze kinene nnyo kinaguka mu nnaku y'abanne yataddewo mbeera yakola ki naye nga twagala omutegeeza nti entebe eyo gy'alimu Mwai Museveni enkola yakozesa n'amala n'akola ki n'akusuula n'akudampinga yalimu entebe yalimu kadaaga nga tewali kadaaga tanyenyezebwa nako okimanyi Duncan bulungi naye Mwai Museveni yateekesawo kadaaga bwe yamala era n'amulwanyisa n'akola ki n'amusuula so twagala omutegeeza mukyala Anita ne munne ono vice ono ani no gundi prime minister Nabanja kubanga ekyo ekifo kibaddemu ab'amaanyi amama babazi yayitagambwako Duncan mwena mumumanyi naye era Mwai Museveni yamala n'akola ki n'amusuula kati gwe Nabanja ani kubanga prime minister's office ebbanga lyonna tulabye erimu emigozobagano mwe babbira ebintu by'abantu ebirina okutuuka ku bantu ebigwa bitalaze ne bifaana bityo so twogera okutegeeza abakulembeze bano babalonda mu office zino Duncan basaavinga omuntu wa bulijjo akola ki asembayo ku ground kakati gwe bw'ofuna omukisa ogwereza banne Uganda n'osalawo wekkuse nga n'omusaala bakuwa n'ebintu weegabirako so kyannaku era ensi eno abantu babalaba ensonga zino nga bwe zitambula tulina ensonga bane mwalabye abalongo bannabagereka emyaka 12 kino ekyamase kyabadde kuweno social media etambula bweti Bannayuganda bali tebamanyi balongo mukulu mawe wabalabye ekintu ky'abalongo ba Buganda nsooka okubeera omusanyufu eri Obuganda okuba nti abalongo abo twabafuna ng'ennaku z'omwezi mu 6 Desemba 2010 omanye kino kimala okugwa ku Buganda onoonyereza n'ogamba basajja bano nga bakuumye ekyama kubanga osinza ku mbeera y'ennaku zino etambula akantu kaba kakagwawo nga kakasaanye dda naye abalongo bano twagenza okubala abalamu nga kumpi bali mu myaka nga 12 10 kati ekyo nekindaga nti Buganda yateekebwateekebwa nga esobola okuba n'ebintu ebikusike ne tutabimanya luvannyuma lwa bbanga nga bituusa okukola ki nga bituusa okwanjula kubanga mutuufu nze nali simanyi nawulira Semakookiro n'empuliraani ng'obawulira bo bagira naye ekyabalongo bano simanyi lwaki bakikweka nnyo naye ndowooza yinza oba nkola ya Buganda naye mu butuufu Buganda endaze nti esobola okukuuma ebintu esobola okukuuma ekyama era abasajja Abaganda baali bagezi nnyo abantu abamu omanyi bawulira Abaganda bagamba Abaganda balina olugezigezi naye Abaganda mutuufu basajja bagezi kyova be bakuuma n'ebyapa by'abantu oli n'amutobesa eddaame n'amuteesa ki ekyo kyandaze ti abasajja bano Buganda ekyokulabirako eri abantu bonna ti bw'oba ofunye ekintu osobola okisirikira n'okituusiza mu budde bw'olina okyanjulira eri eggwanga kubanga Abagereka ndowooza yamanya nti bwe ndiba nkubya akatabo kange nga nkafulumya ndyanjula abalongo bano era abalongo ne tubafuna twagenza okunoonyereza nga bwegambye nga bazaalibwa nga 6 Desemba 2010 nga we bakola ki we batonnya ku nsi ekyo nno kirungi nnyo eri Obuganda okuba nti twafunye abalongo baffe abo era nze nja kwebaza Buganda nja kubiriza Bannayuganda bonna okuba nti tubeera basanyufu tuyigire ne kwekyo n'okuba n'ebyama ebikusike naye oli oluzaala mu Duncan n'agaana n'azadde mu Duncan oluzaala mu Kunu n'agira naye Buganda ndowooza yatongi gwaggulugulu nze kyenyinza okwogera tibanne tuyige okukuuma ensonga tugende okwogera ekintu nga kituuse mu budde bwakyo obutuufu kubanga mutuufu nze nakyewunyiza nambemu kyakuyiga kyewafunye mu kino Katonda yeebale n'Abagereka maama ekyo kyokka kitiibwa ne n'Abagereka kitiibwa ne bwetayongerako okubanga yayolesezza abalongo bano eri Obuganda. Amazima kiri nti mu Buganda kimanyiddwa bulungi nti Omuganda omutuufu aba n'ebintu ebimu ebikusike era ebintu ebyo olumu babijjayo omuntu oyo olumu
ng'ayina buzibu olumu ng'afudde okubyanjula eri abantu. Mu Buganda waliwo enkola eyo ey'okkuza abalangira n'abambejja mu ngeri eyo okusinziira ku nnono ya Buganda bwe yali etambula. Era kimanyiddwa bulungi nti Kabaka teyakuliranga mu lubiri lumu ne kitaawe. Ekikolwa ekyo mu Buganda bakwatanga abaana abo abaazaalibwanga olumu ne babatwala ew'omutaka owa Kasolya oba bano abataka betulaba nga Kaggo ab'amasaza. Mu nkola eyo mu Buganda kye baayitanga nti okusiiga. Era omwana oyo yakuliranga eyo nga baga nti baamusiiga ew'omutaka eyo oba n'akulira ew'Pookino oba wa. Mu nkola eyo mu Buganda yabeeramu nnyo. Ekyakozesanga ekintu ekyo at the beginning mu ntandikwa Obwakabaka baabanga bakulwanira. Mu ngeri gye baabulwaniranga era bwabangamu n'okwetta. Abantu bakozesanga chance eyo ng'asobola okujjawo ono agenda okuddira ono mu bigere okusobola okwefunza. Kale baabajjangayo ng'olumu bamaze okukakata nga naye atuuse mu size wasobola okwerwanirako. Mu nkola ya Buganda okutereka abaana abo okubanjulira mu kiseera ekituufu yabanga nkola ya bugunjufu era ya magezi. Ngera we tugambye nti Buganda kyali etterekero ly'ebyama. Abaganda kyo kituufu baali bakuuma ebyama. Era ng'ebiseera ebisinga obungi omuntu bw'akola olugambo oba ki bakuga naye gwe nga okoze ng'omusajja atali Muganda, kubanga bo baayinanga ebikusike bibeesigaliza ku mutima. N'Abagereka maama wa Buganda tumwebazaako ekintu kimu nti empisa eno azzeemu n'agyoleka ku bantu. Mu kugyoleka ku bantu okulaga kati olwaleero abaana abagenda mu myaka 13 nga Buganda ebadde tekimanyi, naye mu katabo ke yawandiise bakitegeeredde. Bagamba bannange bulijjo gye bali. So nga ate ku mulembe guno gwa social media gwe tutambuliramu ogubo gwe bayita mpulira kamenyeewa Duncan buli akagwawo ebiseera ebisinga obungi abantu bakabukira n'amawulire mangi. Naye bw'oba osobola okujjanga ekintu ekyo mu mawulire nekitasaasaana, nze ndowooza yakoze omulimu buli muntu gw'alina okukoppa sinakindi agulabireko. Okay, tweyanza ensonga z'abalongo wazitegedde. Ensonga z'abalongo ba Buganda. Duncan nayongedde okukakasa nti twekitibwa kitava eri Katonda. Manyi Ssaabasajja alina erinnya lya Ssaalongo. Wekituukiye dda nti Ssaabalongo kati omujjuvu. Era ebintu bino ndowooza biva eri Katonda nti ogenda kubeera bwoti ne bwoti. Mbadde nga ndaba ow'ekitiibwa Katikkiro ng'asomesa ku nsonga za Buganda, okwanjula, okukyala, amazina ge bazina ago si matuufu ng'abannyonnyola, naye ngola abantu ndowooza tebafaayo nnyo beesuleyo gwa Naggamba. Mama Nabaganda alina ekisaakaate nga kibeerawo era ng'abamu bagenda abantu bagendayo, naye kaakati ndowooza kino kigenda kujjuliriza bino byonna ebibaddewo ekyokulaga abalongo nti omuntu yenna ateekeddwa okuba n'ekyama. Kino kibeere kyakuyiga eri Abaganda bonna oba buli muntu yenna ali Munnayuganda wano nti omuntu yenna Duncan si buli kimuntu ekinaabeerangawo kibeere mu mawulire, kubanga kino Maama Nabaganda kye yakoze kya byewuunyo. Kusaidia yange kya kyewuunyo nnyo, mbadde sikirabanko kubanga ffe omukazi baba muyingiza eddwaliro n'oyita abaamuzeeyi aba yakazaala ebifaananyi ne biruma. Nalabako Shedi nga yakazaala omwana ono, omwana bali bakamala okumuzaala we bati nakuba omwana ebifaananyi ne bagamba omwana okumukuba ekifaananyi simu eno erina flash, omwana oyo amaaso ago g'asobola okufa naye gwe oli mukuba kifaananyi oyakupositinga obudde obwo ne baga ekintu ekikyamu. Nalaba akatambika ono omukyala asimbi okufa ye Asia. Yali wali mu bulumi ng'alaaja naye nga okulaga waliwo alina essimu alikoodinga. Okitegeera
kugamba ebintu we bityo ti waliwo ebintu nga kyetaaga tudde ku nnono kati ye nnono yaffe entuufu toyina woyinza kujja buvumu Duncan nga munno omulabo omukaabaka mubake gunosigala ng'okyakutte kamera olwokuba onoonya content ekintu kifu nnyo so nja kusaba buli muntu yenna ayagaliza Obuganda ebirungi ne Uganda yonna tusomenya akatabo k'amaama Nabwe katukuyafulumizza tugobe n'ebirimu n'ekyatudde ku nnono si buli kintu kyonna kigenda kubeerangawo nga kikutambulira ku social media. Promota ba music bagenze Kalamoja ne batwalayo obuwunga naye bukyalubaawo nga Salita ndaba kugenda Kalamoja baye tebatwalangayo wadde bijanjaalo gwe kino okiraba mu tulubati kansooke wadde bikomu bo bali bakyale bayinza okuba bakugambye nti waye njala kikeruma Kalamoja katubayi ate nze ne batwala obuwunga nali Masindi nali nkoledde Masindi kati Duncan ekintu kiri side bbiri kituufu bakyali bange balange nkola omulugo gumu ne gubakola ekisooka kya byonna abasajja no bagenze Kalamoja ne batwala obuwunga ne bagabira bali obuyambi ekituufu nze Duncan bw'oba onnyamba sifaayo oba onnyambi mu kunneeragirako ekyo sikiinaako mutawaana ziro azo nnyambi ekyokubiri tusooka tukkiza kiri nti bayambye abantu babawa obuwunga ate basinze bana babba ababaati betubaddeko kati abo bawa credit olw'ekyo ekyokubiri ekibuuzo ekiwo kibadde obuuza nti lwaki ebbanga nali babeddewo nga Satana agenda eri nawo lwe bagenzeeyo bagenzeeyo bayinza okuba nga batanafuna ssente ziri zonna ze batikula biliyoni Kalamoja baali bulungi bafuna ssente wabula Mukatami nalabyeko Abetex president wange nendaamu ne Jemba ne Balunywa balamunduza taliiyo ne Keti alabika taliiyo ne Bajja alabika taliiyo naye ayinza okuba nga baadde basaponsa kaakati abantu bano manyi Abetex oyo Abetex manyi Basudde yagaana agamba mbadde njakagatta ku namwe wayogeredde wali Basudde yagaana nti okusoma kuyamba luzungu oba okubala niye ebisigadde ozaalibwa nabyo ng'omuntu Abetex ono musajja kagezigezi ayina engeri gy'ayiiyayiiya kuba kati ekyo okitunuulira Abetex yakikulembedde n'amanya nti omusajja ono wabanga yagenze Kalamoja ate nga waliyo ssente za gundi aba URA zetugobako tukoze tutya tumanyi banywanyi nti ye buli muntu aleeteyo akasente ate naffe Duncan ekyo njakitubeera ekyokuyiga eri abantu abo naffe tulina obusobozi ogende Kalamoja okugabira abantu ebintu mala tugendeke wasale ate ffe tujja kugenda eyo tetujja kugenda bo gye bagenze wabula njagalira kati kino mwami Mawandoza ne Nambe bagufuula omulimu talike naffe okuwanku ku bantu naddala tuyinza obutasula kwayo kinene naye waliwo abantu batubeerawo Duncan tusobola okugenda tetubakyalirako mu maka gaabwe kati Abetex yafumbye n'agamba nti kati singa tutwala obuwunga buno bwa miliyoni 10 waki tujja kuvaayo n'ekikumi naye kyenjagala okubuuza Abetex awagira kibiina ki Abetex saagala nnyo okumwogera naye Abetex aleka si muntu wa movement abasala bano nayo nesali yagala si munnabyabufuzi omwana n'amubuuza oba tuli munnabyabufuzi nga mugalo wa bifuzi n'agamba ojjuzaawo kati Abetex mu mbeera yonna gy'alimu ey'okunoonya ssente teriiko nti bakati awagira kibiina tuba kibiina ki ekkubo lyalimu lyakunoonya ssente endongo bye bagisse anti Abetex kati besaayayo endongo eno ogiraba Abe takyalina myaka 5 mu ndongo wabula tajeti y'abasajja ano kye baagala kuva mu ndongo eno basigale nga bakyafuna ssente kubanga baŋŋambye nagenza okudda nga baŋŋamba waliwo ekiwandiiko kye bafulumizza ab'NPA nti tewali mutegesi yenna agenda kuddamu kuteeka kivvulu nga tofunye ebbaluwa kuva waabwe naye sinakirako ekiwandiiko ekyo nakiwudde nga bakyewawo n'owamawulire yankubiddeko ng'ayagala nkola interview naye nesisobola baagala ssente poliisi zetugiwa zikendeere baagala nkubula bye nabudde mu kiwandiiko lya daabi ŋŋamba baagala omuntu oba toweza myaka 8 mu ndongo totegeka
baagala ndoza ngwina experience ya myaka 8 mabega kaakati kikulaga nti omulimo guno baagala kuguva kubera obabala bonna abagulimu kuba obala abategesi obala big four nga buli oyogera ku bategesi babuusa maaso abetex balamu ketti bajju bana abasigadde bagoberera bugoberezi ekigendo ky'abasajja no Duncan nga lugero tajeti yabo kibabala baagala kuwumula mulimo guno naye basigale nga bakyagusolozaamu ssente kyovola abakola kyonna ekisoboka anti saline wanaagenda mu ggulu naye nga liri open nenze ngamba ate n'omulimu balina engeri gye bagusuddemu wate bakolera kimala ani kyekiri kyegende nti essaawa ya leero nti bo okuba baagala kuguvaamu bali mu kuguseetinga bo kye balowooza nti bakola ekintu ekituufu naye bagenda kuleka batukaluubiriza kubanga essaawa yayo Duncan kati URA egenda kujja era wamujja kwaffe Masindi yajja bwona batukole badde ebeerawo naye nga buli muntu ayingira mwagalako singi 18 era bajja ku mulyango buli tikiti bw'ogiyuzaako ekitundu ne bakisigaza naye jjo nadde njogerako ne minisita olwa kuba yadde bizi ntamalayo nga munnyonnyola ebintu kati ayina ekyankoze obubi ate manyi wayagenza okujja nga minisita agenda kuba ayina engeri yadde akinnyonnyola muntu omusolo guteekeddwa okuwa kuba namugee batusaba 18% n'agamba si kituufu n'aŋŋamba nti ssente z'oteekeddwa okuwa mutuula n'osolooza ssente womala okuzisolooza n'ojjako ezo wasasula omuyimbi n'ojjako ez'ekifu n'ojjako ez'obulango n'ogandi kati nsigaze emitwalo ameka ayina bwe yakiyise ndoza muli ayina bwe yakiyise n'agamba ze ssere z'oteekeddwa okuwa n'agamba yewabanga babajjako ate 18 ekyo kikyamu ne mugamba bano bakikola olw'ensonga nti bakama baffe abatukulembera be bakiraga bali kubanga URA yaleeteekeddwa okujja ku ground esomesebwa promota ffe tetwasoma yaleeteekeddwa okujja etugende nti bannange mugenda kutandika okuwa omusolo ne mugenda kuwanga weemuti ne weemuti URA ekyetaakola kati URA eri mu kukwata ssente eziwe bali ba big four kati bajje basomese ffe naye nga banaasomesa anti bo kye bagenda okukola ajja kukola nti maama wakati ategese ekivulu eggaba bayite aba URA nga babiri bajje ku stage awo nga mwema wamaze okuleeta abantu begaba batudde atandika okunnyonnyola ku bantu baamawa baleese era kubagenda okusoloozaako ssente kubanga ekyo ekibiddanga nti ekiri mu mulimo guno naffe ffe nnyini abategesi ffena bagwetoolodde okutandika waggulu ku ba big four emitwe embi gyatuyitiririra ekisookera ddala wano emitwe embi gyatuyitira ngenda kuwayo ekizampa emu Mwai Mayinjo yalinga ategeka ggaba olusooka omwaka era nga yakwata nnyo gaba eyo ebadde ebbanga Mayinjo weyateera ente n'agoba enkoko n'agiva kuna batajagiteekamu mawe yakola ekivulu ng'agenda kukola ggaba kyokka ekyasinga okuneewuunyisa nti gaba ebbanga lyama nti tekola waliwo ebivulu bya mirundi emeka naye nga mawe yali asoose okubuukinga olwokuba n'ekyokubiri ekira nti oye eyali agenda okukolawo n'omugagga nga bali bakwasaganya ebintu byabwe ate twafuna munnaffe omugagga n'amwetoololawa kwegamba olaba nti ffeffe nnyini nyati tulina emitima emibi ekifo kibadde ebbanga n'ebbanga tekikola oli akizuukusiza kikole ate gwe n'ojja n'omuyita emabega aye nemugalo n'ekivulu ekirala kati kyovala nti baba n'abasajja baagula nti guno omulimu tewakyali bizinensi bali mu kugyonoona ate basale nga bagisoloozaamu kyeki bali mu kukola nti bagala tuleka omusolo gwa URA ng'etujjako ssente ate nga nabo bafuna bagala kubafuna kye bali mu kulwana kyonna baagala omutegesi yenna wano ng'okuteeka ekivulu n'oba okitegesewa ng'olina ebbaluwa okuba mu NPA. Okay. Muganda wange Faruku, basajja bano baguze obuwunga ne bagenda e Karamoja naye bukya tubaawo sale bwe yamaze okugamba nti ngenze Karamoja nabo ne bagula obuwunga ne bawolekera Karamoja era bawunse bagenzeeko omukulu. Kakati Duncan David nga bwagambye okuyamba kirungi era tewali atayagala muyamba naddala kumbeera bannaffe abakalamoja gye bakola ki gye balimu baganda baffe bali mu kufa amazima gaddala era nekyokulya tebakiina naye bw'abanga abali mu gavumenti basobola okubba esente zibaweereddwa bagende bayamba abantu baffe Duncan nga osobola okwevaamu n'ogula kilo 10 z'akawunga n'ozibatwalira oba okikoze mu mbeera ki oba mu mbeera ki ffe tuba tukwebaza naye nga tuzze ku nsonga y'abo abakulu
David abadde agezezzaako byanjula bulungi naye njagala okutegeeza nti bano bannaffe abakulemberwa mwami Abitex Musinguzi ebigenderwa bwabwe byonna kulaba nga industry eno bagisuula. Awulira naye nga bagisuula batya? Omuntu omusuula mu ngeri y'okunyigiriza. Oyagala onyigirize omuyimbi, oyagala onyigirize ayina ssente ze ng'omuyimbi aliredde omuguza ekivvulu. Owulira Duncan? Bano bannaffe babadde omwami babadde emyaka mingi. Duncan tosobola kuteekawo ku makya n'ogamba nti gwe oyagala kuteekawo embeera nti David olwokuba tannamalamu dekangerese ku David nti David wakuba tannamalamu mwa promota myaka 8 tayina buyinza bujja bugula ndongo. Owulidde? Eno Uganda Mwai Museveni ne banno kuba bagiteeka bagita free market economy. Free market economy kitegeeza buli muntu waddembe okusera kyakola ki nakituuna mu ngeri gyakola ki gyayagala. Kakati bw'abanga Duncan gw'oli muyimbi ng'olabanga namba emu endongo yagigula miliyoni 10 nga David alina miliyoni 3 ne bw'aba gimuguza. Kakati ekirala gavumenti eri mukozesa bano mwami njagala kubula ejja kunsonyiwa okukozesa ekigambo kino. Mwami Abe ne banne bafuuka bagundi bafuuka bagundi ba mafia. Abe ne banne bafuuka ba mafia. Gavumenti eri mu bakozesa bongera okusula industry eno. Owulira? Tosobola kuddira muntu atali mukugu mu by'emisolo ate yaba agenda asomesa emisolo. Abe wamu obukugu bw'emisolo yabujjawa. Owulira? Wabula Abe kyasobola okukola kuba nti endongo eno agibaddemu mumweyambisa olwokuba nti asobola okuŋŋaanya nambaazi zaabwe zino. Abe ye mukulu wa promota n'ekibiina kye n'akuŋŋaanya ba David abagwa mu bibiina be bakola ki me bagwa. Bw'amala obbakunga mwaba revenue ne mujja musomese ba David omusolo mugufunako mutya nti David bwe tukola bati mufuna muti. Ne tosobola kuddira Abe atamanyi yadde A+B equals 7 A+B ajja asomese ebyenfuna byaki kubanga omusolo gwe twagala okuŋŋaanya mu bayimbi gugenda gasa munnansi. So kati kino kyabwewussa gavumenti era nga boolaba gavumenti ya Museveni ya gavumenti y'abavubi bakivandulo. Bo balaba nti omuntu yenna asobola okuba n'ennamba za komandinga bamukozesa basobola okwongera mwami Salimu Sale oyo Duncan yayogera ngalaga alina ekifaananyi kirungi ekyaki mu kwogera kwe tutamanyi ebigendererwa bye. Yalaga alina ekifaananyi kirungi ekyokuzimba ki industry ya art. Ankugamba ye mu ndowooza ye bwe yalaga yakubuzaabuza bannayuganda kulowooza nti eno industry bakola ki bajagala nnyo naye nga ebigendererwa byabwe byakusuula industry na kubuzaabuza baani bannayuganda. Kati bali mukozesa bano ba Abitex ba mafia be babafandinga ssente bajje bateekewo embeera nti Abitex ku makyane bwakukola ekintu n'ogenda n'obaako gy'omulopa takola ki tewali amuvunaana. So bw'amala nga gyayambala akakofiira aka red ng'agamba nze ndi wa people power. Mwami Abe abantu bonna abakolera abavuganya gavumenti tubalabye gulwaki tokwatibwako otegedde ssebo. So mwami Salimu Sale ne banne bali mu bakozesa mu ngero okunafuya industry eno naye nga mwerabidde nti bannayuganda bangi industry eno bagiryamu ssente bagifunamu ne mu mwonge olwokuba nti mwalaba nti ereta nnyo abavubuka ate nga ebigendererwa byammwe byakunafuya bavubuka. So tuba tunuulidde n'eriiso George kinnuma nnyo nga Abitex ne banno mwambala nnyo akakofiira ka hip hop power naye nga mmwe musudde music industry. Mawa tubadde ku bakulu bagenze Kalamoja okubanga batwalayo obuwunga naye kinajjukirwa nti bano abasajja ebbanga na Kalamoja libadde ekaaba nga General Salimu Sale nagenda Kalamoja bayo tebagendangayo. Duncan nze nno ebintu bya Salimu Sale njagala okusookera ddala okugamba nti Salimu Sale weebale nnyo okuyamba industry ebbanga nga bali mu bizibu naye ate ogenda kuba alemesa ne gavumenti eno okufuna omusolo mu industry eno
gwe wenyini Jenosani Musale ogenda giremesa otya nti abantu b'otambula nabo kye bakulaga si kye bategeeza bo bajjeewo nga bazze kukufunako kasente bagende bazirye zigwewo bwe bamala nga bayiyaayo ekirala era nze ndowooza Duncan nti obudde buno bwe bamala nga bagenda eyo enakawa ekalamojja okola ki bandi bumaze baba ddala nga baagala mulimu guno okuguteekateekera okuteekateeka bapromota ne bamanya nti bapromota mu Uganda bali 75 bagwa mu kategoro bwe ziti waliwo abagwa mu badebikomu abakatandika waliwo abagwa mu bano kategoro eno eneesasulanga ty emisolo kuba bonna tebakola ki tebenkanankana nze ndowooza abasajja abo bandisoose banga baagala mulimu n'ogutereere bandisoose kumanya ekyo then oluvannyuma ne tufuna revenue nga Faruku bwagambye ne tumanya omusolo guno buli omwana agusasulanga atya kubanga ow'edduuka eritunda oba kaŋŋambe erisuubuza sisuubira nti awo omusolo gwe gumu noona aguze omuntu agenda okufumba kabuto akamu so Mwami Sali Musale ndaba akimanyi nti abo abantu bagenda kulemesa gavumenti eno gifunamu omusolo tibatembeera nabo sibe batuufu kye bamugamba wano si kye kiri kuba tosobola kugamba muntu ti ajja kujja nga awezeza emyaka 8 alyoka ayingire mu mulimu ekyo kiri luddawa ne mu busuubuzi ekyo tekiriiyo ti omusuubuzi alina okusuubula ajja mmala awezanga myaka 18 ajja mmala kuweza myaka 8 mu busuubuzi ate abaana agiwerezaawa mwe mugenda okulemesa gavumenti eno okufuna omusolo nga mwerimbika n'abantu abo babiteksi bemulowooza nti be banene mu mulimu guno naye ng'obunene bwabwe tebuliiwo bwe muba mwagala abantu bano mwagala mufune omusolo mu gavumenti yammwe abantu b'ebivvulu bonna balina kusooka ne beewandiisibwa ne bamanyibwa bwe bamala okumanyibwa ne tumanya kategoro mwe bagwa kubanga asuubuza emiliyoni 10 tumanye omusolo gwanaawa asuubuza emitwalo 5 tumanye gwanaawa n'ekiti mwagwa naye mwe bali mu babuzaabuza bajjeeyo ewuwo ne bagamba nti bazze gaba buwunga naye nga banoonya luwenda lwakugirako wuwo kubanga era bamanyi bulungi nti ze baguzeemu obuwunga ogenda zibaddiza naye nze nsaba gavumenti ya Mwami Museveni naddala kino ekisaawe ky'okuyimba eyagadde nnyo kidobonkanya ng'eyita mu Mwami Jenosani Musale nga Jenosani Musale akolagana n'abantu balowooza nti bali mu omanyi Sali Musale ono simanyi na kituufu kyali ng'ojjeko gamba nti yani Meja Jeno Jeno kubanga oba oli awo n'agamba abatumudda mujje mwe mugenda okuyamba wano ne bakola layini bulungi nnyo bagenda kusooza musolo abo ogenda olaba nga abavuddeko ogenda olaba nti ate straight line simanyi promoter simanyi standby promoter ogenda olaba abo nga abavuddeko ogenda nga bagamba mukole union simanyi comparative tannagimaliriza ti ate kakali omusolo gwa revenue kwegamba aliwo mu kisaawe kino okizanyiramu obutategeera waja atwala bantu oba kitegedde naye nga bapromota abo abamuliko bamubuzaabuza Abitex yafunye ekikangabwa ekisemba okuba ekibi bambi yabadde ayagala okudda engulu ng'ategeeza ekivulu kye Freedom City ate abantu ne bagenda bafiirawo wa ku Freedom City kati omusajja abadde yeddaabulula alabe nga adda engulu addamu okuteeka ebivulu bye n'afuna ebizibu ebyo kati naye yasoberwa era omukulu yamuwaayo 10 kati ola naye nze era ngamba Abitex bw'oba ofunye ssente bwa Mwami Sali Musale nze ndowooza tubiveeko ebintu ebyo tukole ebirala kubanga guno omulimu abantu bagenda kulabanga gwabuzaabuza bagenda kulabanga omuntu agutabula kubanga toteeseteese ddanga ndikambulire okimanyi gwe ekyabanyi babavuuka bapromoters ate nga muli bangi nnyo mulowooza nga singa Sali Musale abavubuka abali mu mulimu guno baneekwata ne bajja eyo ne bakuwira ebizibu byabwe onoddamu okulaba Abitex olina abantu 3 bali kyabaagaza kiri ekintu kimu bali kyabaagaza nti bamubuulire ndowooza balina engeri gye bamubuzaabuzaamu okubalowooza mbu be batwala endongo ati kyegamba nti baliwo okumubuzaabuza ne singa anaakwata n'amanya bapromota abatuufu balina okutambula nabo n'abantu abali mu mulimu guno ajja alaba nga Abitex kubanga ne Abitex yennyini gwagamba ajja nayita chairman waki
president mubuuze bamulonderawa n'obulumeka okulonda kwaliwo ddi ye ofisi yaabwe eriwa. So nze ndowooza gavumenti bwe mwagala omusolo mu bapromota ne mu bayimbi mufune abantu abatuufu abokukolagana nabo. Naye abasajja bwe muli nabo balina omutima omubi. Balaba omuntu ng'avudde erina essente ze miliyoni 5 azze mulimu nga bagamba kati omuyira agula omuyimbi miliyoni 5 fe omuyimbi tumusse ku miliyoni 2. Ekyo kiriwa? So muteeketeeke Uganda abantu bawe omusolo omutuufu naye nga temubuzaabuziddwa bantu 2 3. Jala okwebaza Keti ku mulundi guno alabika yakuze. Ekintu ekyo alabika takiriimu. Kali Oma nambe Oma bannange omanyi owaye olwaleero munnange Salimu Sale yasenguse eggulu yavuddeyo n'ayolekera Kalamoja. Salimu Sale bw'abeera Kapeeka bapromoto ojja bawulira Kapeeka, bw'anaabeera eggulu ojja bawulira ggulu, bw'abeera Galuga ojja bawulira Galuga, bw'abeera Kalamoja bapromota abo ojja bawulira Kalamoja. Ne bw'aligenda mu ggulu nga waliwo amadaala agatuukayo bajja kugenda. Naye ngenda babuulira olwaleero ekizibu kya Uganda mawa twali ffenna eggulu. Natunula omusajja oyo mu maaso naye nkakasa talina kirungi kyayagaliza music industry ya Uganda. Kubanga nnyina ebibuuzo bye mujjukirako era bye nsinga okujjukirako. Buli wamugambanga n'otwala ekintu ekiri sensitive kyasobola okufunamu ng'akubuuza ekibuuzo kino yakibuuzanga nnyo. Weewaddeyo okubeera gavumenti ttulu. Era abakikkiriza kyekyo kye baliko. Nkugamba kuba namusinkana emirundi egyawera era twamulaba emirundi egyakola ki. Olwaleero ngenda kubuulira bano abasajja kye baasinga okutya si kutereeza music industry tebaddamu n'okikulimba. Kye baasinga okutya omuntu kuva mu music industry n'abakaluubirira nga tebakitegese era ne bakyewuunya nnyo. Kakati tebakyayagala muntu kuvaayo mulala ayitibwa Bobi Wine, ayitibwa Kamiliyoni, ayitibwa nga w'amaanyi okwenkanankana bw'atyo. Kye basinga okukola kati kugittattana. Kye baategeera nga bamaze n'okuwaayo fayiro zino ze mwawaayo waliwo abawaayo ez'obuwumbi mwana wange. Ne bagamba waliwo n'obuwumbi obubeera mu music industry ng'abutegesa Kivulu ng'ali mu kawumbi. Ani yafuna olunaana? Balunywa luba ye yafuna olunaana ntategese Kenzo. Ne bagamba kati olwo afuna olunaana yategeseza lunaana kati olwo abala bafune mmeka abatayina ndongo ne bafuna 4 5. Ngenda kubulya Duncan olwaleero ekigenda okuttatana music industry ya Uganda be basajja abo Basalimu Sale. Ngenda kuwa ebyokulabirako ebyo wenna amalo bikuwa ogenda kakasa kyenjogera. Twalima vanira oyo Sekalala ye yali amugula Mukono n'erima, Mitiya na Mubende n'erima, ne waffe Busiro ne tulima. Bwe twalima fe waffe vanira twamuguzanga Sekalala naye nga nawoba oyina akuze ng'atuuse okumulisa nga omaze otundula ebijanjalo nga kwebiringa bito nga Sekalala akuwaayo sente abaali bamuyina ebiseera ebyo oba osobola kugulayo Kaisuzu erefu n'okagula oba emmotoka n'ogigula bw'alikula n'anoga. Twali tuli awo nga bagamba nti vanira ow'emukono yenna Salimu Sale amuguze mu disitulikiti y'e Mukono n'endala eddaka eyo eddako ku Mukono yenna ali eyo bamuguze. Twagenda okuwulira vanira kiro yali egula emitwalo 18 ne bagamba nti kakati yesaze egula 8 ne bagamba egula 3 ne bagamba egula 2 yatuuka essaawa nga egula 8 netuuka essaawa nga tewali n'amugula. Duncan nali mavanira ekeezo ku ssente ez'obulumi nga omanyi omwana omuto atandika okupakasa ng'abaza akoze bw'ati kuba luutu esooka nali nnyinza ofuna kiro nga 18. Vanira twamunoga ne tumutereka n'akala ne ssente ddako ne tunoga ne tutereka twabula newe tumutunda ne mala n'embisaawa.
era kwe kwali ogwa Salimu sayo kuyingira mu vanira bwe yayingira mu mwanyi era bwe kityo bwe kyali bwe yayingira mu ntangawuzi buuza abazirima kye baatuukako okiwulira kaakati oyo gwe bayita sale buli wayingira mu kintu bannayuganda kye batandise okufunamu akikuba bukubi kigo gavumenti ezudde okusinza ku fayiro ze bateekayo bapromota mawaze mwateekayo ne bakizuula nti mufuna sente nnyingi mwana wattu mbivulu era nekizuula nti nabitone bayingiza kinene kati kye baagala okukola kukuba kitone kigo nga temukyalina asobola kuvaayo bavuganya kuba bo kye babala olwaleero ba Abitex bagenze kalamoja mu lukujjukujju nti batutte buwunga naye kkirizo bagaana kamalo kubulya Dankani batutte obuwunga wa miliyoni kale katubale 15 nze nsiba bavuddeyo ne10 n'okusoba kubanga bo basooka kulaga oli nti tulize tuyambe na wano naye ate tubadde tunoonya gwe kyekikulu naye kati bw'otuwa tukola kiti ne bwe kiti kuba yenkola yaabwe Dankani olwaleero Abitex ne banna abalala abagwa mu kakundi ako kye bafuba ekikulu kati bafuga gavumenti tuulu baagala kuleka nga bakubye endongo ku ttaka nga n'abagirimu ensolo za gye basolooza endongo nga tebakyasobola kugijjamu ssente twategeka ekivulu wakiraba ssente zonna tezagenda mu ebyo zonna kyenkana okiwulira ng'abantu bazza bajjudde n'osasira abatafuna abantu kati olwaleero endongo weetuuse wano bagenda gikamula bagikwate bafune bye baginyigiriza nga beeyambisiza ba Abitex kubanga beefudde abakulembera endongo so nga tebayamba bagirimu kaakati bwe bamala ogikwata bagiteeka ku kisenge we bagikamulira era ebyo byowulira nti NPA yagambye teryakola kivulu nga tagirabye teryakola bwekiti nga tagirabye otandika okusasula lisiti ku lisiti okole ekivulu nga newaba oyingiza abantu 2,000 nga wabasabye mutwalo ng'ogifisaako miliyoni 1 n'obutafisa kakati waliwo muganda wange gondi mwami mawe kyayogedde mame manjagala kwongera kutegeeza mutegeeze bulungi nti abakulu bano buli muntu ali mu industry eno bamumanyi baregistering okyajjukira bulungi baregistering abantu bonna ku mitendera gyonna oba okyakijjukira Salimu Sale zino listi z'abantu yaziyita n'abato n'abatandika okuyimba banoga ku ssente ati singa amuwayo emitwalo 2 naye ng'abategedde era files ezo gyezire ew'omukulu kakati endongo eno yagisensera okuva waggulu wali bano betulowooza nti bagikulembera paka n'omuyimbi eyeegomba obwegombi kubanga bannaffe abamu baatikkanga n'abantu abagyefaananyiriza oli natikka n'okutikka owa saluuni kale agiinako akakwata afunayo omutwalo mu ndongo so mbadde njagala okutegeeza nti omukulu tayina mu industry muntu gwatakola ki gwatamanyi yagisensera paka ku muntu asembayo okay nze mbadde ngamba ekintu kimu kino noba kangenda busindikana wa president wa NOP saagala abasajja bano badde bakubuzeebuze naddala Abitex ne banne imbo balumirirwa industry simanyi bakulimirwa obutadda ku stage tebakulimba bali bakozi ba president Museveni ne General Sale bali mu kunoonya ssente gwobeere no ng'oga nti nno bannaye ebitone bikulaakulane Abitex yagamba nti biveewo kuba ssaawa zino boga nti munnayuganda agatandika nti toyagala atanaweza myaka 8 mu ndongo alyoka ategeka endongo ate agenda giweza dde emyaka 8 ng'oledde ne wansi omuganyo tegeka n'abasuubuzi oba n'agamba nti atanaweza myaka 8 mubusuubuzi tasuubula olwo omuntu aba agenda kukola mulimu ki kati kino kyenkugamba nti muleke kwe Abitex omanyiza kyate kibannumako bewaŋŋamye nnyo nti bali mu NUP erwanira omuntu wa wansi ate nga Abitex bebalwane bebanyigiriza omuntu wa wansi Abitex balimba olwokuba nti baagala bannayuganda abakwatibwa ekisa ne bajja ne bagaffe tuli ba NUP okunyigiriza baza Bobi Wine ku ndongo si kye balowooza Abitex buli bwayogera ku kigambo Bobi Wine nga bamuyita bamugasooka ojje ate kali mwagala kuzuukusa Bobi Wine ng'ensawo zaawe zijjula ssente era bano abasajja
bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira okusuula endongo naddala n'okujja abategesi mu mulimu naye abategesi mujja mulimu bali abategesi bagenda mu mutwalo mubajja mu ndongo nze kisinga okunnuma temutunuulira nnyo kesisi misolo gyejja ku bantu bategesi ba ndongo okuli baana n'ebirala ebiringa ebyo temutunuulidde poliisi kiki kyenyigiriza munnayuganda ategeka ndongo wabula mufe ekintu kimu nti nze Abitex ne bannange benkulembera tufunye tutya ssente wajja no sali musale sawa zino mwagamba eza URA mugenda kuzifuna era zibindabinda naye bagenda zifuna naye omwana ategeka endongo akufunye muddi era nze kino nkigamba lwaleero awagira Nuupu agambe pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu ntaddamu kwesembereza bakulu ba Abitex na banne abo basaanyawo busaanya industry bagijjeewo bagitemyeko amagulu bagamba nti balumirwa omuntu wa wansi Abitex tolumira nk'omuntu wa wansi ne banno bonna b'oli nabo muli mu kisinde kyakusolooza na kunyigiriza munnayuganda kumuggyako mirimu gy'ali nagyo era Duncan kyoyogedde kituufu abasajja bano era nange njagala ebigambo bino abantu banaaba bawulira balaba mu bigambo pulezidenti wa Nuupu tiwe baali bafuna ssente za kyalenga ekyateekebwayo bagamba nti bano ono omuyimbi ffe tumupromotinga ffe tumutwala ku stage ffe bona otuwa ssente tajja kuddamu kukola ki kuyimba kubanga ffe tumugula ne tumuteekateeka ne tumutwala mu bantu musajja n'agamba are bwe kiri mu lulimi lw'oluseerera era kyoba olabanga babawa ssente empitirivu so kakati nze nkugamba pulezidenti w'ekibiina ekya Nuupu oli muyimbi oli munnabyabufuzi naye industry ey'okuyimba tolowooza nti wagivaamu okyagirimu naye abasajja abo boolabanga bapromota abo bagenda eri bagamba nti tugenda kuzza Bobi Wine ku stage nga bagamba ate mumuzza kwatayo ebibiri kubanga ebyo kyekintu gye bafunirako ssente naye ne bajja ne mu kkooti ne beefuula mbu babeera naawe bakulumirirwa naye ng'ogwo omulimu gw'abasasula ssente gw'obutaddamu kulabika ku stage nga bafuna ssente za kyalenga oba waziwulirako oba tewaziwulira kuba batwalayo fayiro ne bagamba ffe tubadde tupromotinga ani Bobi Wine ne bw'otuwa ssente zino tetugenda kuddayo mu promotinga kulinnya ku stage era naawe yensonga lwaki olaba bo bennyini terinasobola kujja naga tugende tugule wali nga tebannaba basasula balinga bajjeewo ne bagamba tukutwala egindi beetaba mu kintu ekyo ekikulemesa ogenda ku stage bayibuli egamba tuli balabira ku bikolwa byabwe mwami Abe Musinguzi bw'abagamba wa people power nga bw'agamba nti wa Nuupu kikyakola ekiraga nti alumirirwa abantu bino byonna byakola kubanga industry erimu abavubuka sibye tuli mwami mawa tulumirwa abavubuka erimu bavubuka bw'abanga byakola binyigiriza abavubuka kitegeeza mwami weekobanye n'ekibiina ekiri mu buyinza munyigiriza abantu b'ogamba nti people power mwogwa era nsanga kuddamu kuwulira muntu agamba nti Abitex wa Nuupu era nti Abitex aliwo okuzikiriza kibiina kuzikiriza mulimu gw'abayimbi nakwonoona music industry babatuma ne babagamba yerwanyisa President Museveni ekyo tukibagambye lwaleero akuma takuumira mpeera mubere bulungi mweraba